Komo wano kuwagira Spice Diana wano baka chiboine eliba abategesi b'ebifulu bino okusoka wini nwaji ye yagwembalala n'ayitamu leero kwayisemu ku cricket baba site balina okukola obuta kasokere ddala njogere bwe nti Uganda tetulina bintu bimala. Uganda kati tulina abayimbi abamala naye tetulina equipo amala. Ochano yagala ka brain akakwambusa mu bbanga nga tekaliiwo. Uganda tetulina equipment abala era nabya balamu ng'agamba mbuno akwatagana ne Silk Events ne bakwatagana nani naye tetusobola kukola. Oba tomanyi Kabako mmere gye yalidde nawe wagenda kuyita okakana nga mpiseemu ate nze ntidde oba ekyawunyinwa kikyali kalekaleko ye yagwayo kugulu naye ate nze naŋŋenzeeyo nenzikirira kati suubira mbakuba mubende mbadde mpedde naye eri bapromota baganda bange buno bulamu buno bonna buba mulamu guno musaayi mulamu tusooke tutereze abakozi kola stage yo huyo nyini lonchi ate sinenya na bategesi ngenda okunenya kulavide no stage mukono togitwalayo ngenda kujja nayo njase bwenjisanga ye mukono omanya okulavide ndi naye so bapromote mukole ebisoboka kati nze nina ebinubule magulu tukole ebisoboka naye omulimu gugwawo mu respect mu kunyumirwa kati nange sinyumiddwa kati nzirayo waddumuna nga banteeka ku TikTok baba banyini byuma bagamba oyamenye stage yaffe kati mugenda kunteeka ku TikTok mu Insta status ennaku ezo mwampanika mbu agenze waggulu tajja kudda baŋŋambye mbu nkomyewo leero ku sheya kulavite bano bamawulana kati wamma nkomyewo naye ate bwe nkomyewo ate muntwala wansi temwagala nyambuke kiki kati njagala oyo ayimbye ye Panaboy we Uganda ayogera nze Davido we Uganda anaddako okulonjinga King Star Wizkid we Uganda. We don't like them kubanga tulina abantu baffe wano teri muyimbi mu Nigeria akuyonga nga gayo kati njagala olunaku lumu olunaku lwe baleeta mu Nigeria lwengenda okukola mu Kampala nange akola ku cricket nkola Kyaddondo